oyo lutalo bwe tugenda okubanga ate tumugusa ate tumuleke awo wewe kubanga tokyali ku telefone ebyo kya ku weekend kwoli awe tuvaawo nga tukyali wakati wa music ne politics bukyanga Alien Skin ajja mu entertainment industry no ndowooza ayinza okuba ye muyimbi akyasinza okufuna comments za Bobi Wine bwe tugeraganya ku bayimbi ababadde nga bajja mu mwaka gumu mu mwaka guno tubadde mu Kyayi Wenjaye Bobi Wine talinayo comment ya Kyayi Wenjaye tulinayo Vairota muyimbi muto naye ate naye ayimba bulungi talinayo comment ya Bobi Wine naye bw'otunulako mu comments za Bobi Wine zadayogera ku Alien Skin yamukomentingako mu kaseera ensi we yali etunuze omudumu gw'emmundu ng'ekutunuliza Alien Skin nga bagamba nti empisa ze tezigwana mu bantu kubigamba nti yali akubye bouncer yavaayo n'agamba omugambo ono toto wa gete yakubwa n'amukomentingako mu kaseera nga ensi etunudde nga Palaso banene balina ekivvulu ne Alien Skin yavaayo n'akola post abatunuulizi b'ensonga gye bagamba nti yali yeebakidde nnyo ku sayidi ya Alien kubanga yakwata Palaso n'amuteeka mu nkwawa ze era n'agamba Palaso wange n'akwata Alien n'amuteera ensi n'agamba oyo waffe tumaliriza nga abagamba yeebakiramuko ku sayidi ya Alien era aladdizemu n'amukomentingako bwe yali mu America ne case so kompe ku interviews ezo you know saga ku elevating oba kukakanya muntu yenna buli muntu a deserving opportunity bambira no artist we yajja when I had opportunity to comment on him I said he's a good artist he's a good artist you know and he's a ghetto artist a deserving a chance fenga tuli bato twakola ensobi nyingi nnyo obuli awo nesinga naye batuwa chance ne tukula so buli muntu a deserving a chance okula afuna bulungi Alien Skin ogamba ono toto wa ghetto ono yakubwe nnyo yeah I think he's a talented young man give him a chance a deserving a chance fena tukula abamuntu ali babanda na nnyo n'okusukaawo naye ensi yatuwa chance baba anjagala kimpesa ekitiibwa era nsanyuka nnyo magezi kigenyinza omuwa kopa ebirungi kunze nkoze ensobi nyingi nenkola n'ebirungi bingi at least ndi example joliaga ekino Bobi yasuula wano kwega feba artists nze n'abalala bannange tulinga ekitabo okisomamu n'olaba smart people learn from the mistakes of other people or the successes of other people of course tuli mu mbeera nti abantu bali oppressed ate nga bwe nkugambye nti yo regime ya Museveni enoonya gwegenda okukozesa sometimes bakozesa nga tebagala just oba kubirooli kuba bayinza n'okumanya nti okay oyinza n'obutasobola kusucceedinga naye nga gwe baagala kujjako ky'oyina kuba naawe bakweraliikirira buli artist ali eyo ng'oyina erinnya gavumenti ya Museveni ekweraliikirira niko badde najje kugambye okuteekako kakati ezo zezimu ku statements za Bobi Wine regarding Alien Skin niko nabadde jemade nsizo kugamba naye so kontereke eyo stage kati oluvannyuma lwa post eya Bobi Wine ku show ya Freedom City sijja kwogerako megavasi kasakigoberera bulungi ne Alien yatandikanga naddala oba yali ayimbaluyimba lwa Sister Danger ng'ayogera about Bobi Wine muzimu ku nnyimba ze so mpeka clip ako Donale magala Donale mugola Ngete mabomanga Bobi Wine ekyo kyakubiri ekyokusatu oluvannyuma lwa statements ezibadde zikolebwanga ku Alien Skin eyasooka eyamwogerako ku beach neeno ey'omu America Alien Skin abadde nga respondinga baku response ezo nazo
Nabe mwagala kola mu bikole naye temuzijukiza lockdown. Awawulidde otya nga Bobi Wine yakurecognize mu bayimbi bonna mu Uganda n'alondayo n'oluyimba olwa lockdown? So far bwe sibako kyamanyi kyempulidde wabula mmanya nti no kyakabi kuba tukikoza ate tukikoleredde jenjo okozesa ababoyaboya bayinza obutagitegeera naye nga chance ya Bobi Wine sigyetaaga anti sibeerangako munuupe kati chance omuntu asinga ogyetaaga Ronald Mayinja big eye abo Bobi Wine ano very straight n'agamba musonyiwe Ronald Mayinja anti kali nange nsabidde Mayinja kuba nze saagala chance eri nange omukisa ogwo nengukwata nenguwa omuki agwetaaga ennyo okusinga nzindi bulungi naye ndowooza ngenda kugyewummulira. Otandikira Ntambi. When Bobi Wine says mumuwe chance mundakiika emu gwe kikyotegeera ekisokera ddala ndowooza twakaba ku discussinga David Lutalo ebizibu byafunye nosooka mpe wali. Yes, when he says mumuwe chance because ebadde bottom line ya debate season ezibadde zigenda mu maaso bw'agamba nti mumuwe chance how go perceiving otya nkiperceivinga nga a leader agezako okubeera nga ayagala okusavinga ekariya ey'omu ku bayimbi abatandika. Tukkirize tugaane Alien Skin tanaba nakuweza myaka giwera ndowooza 3 mijju n'ogumu tegunnagwa kubeera nga guwera naye omu ku bantu abasinze okubeera nga bafacinga challenges ennyingi naddala essaawa zino ekigenda mu maaso ekya political blackmail nti agifacinze nnyo era singa olaba responses za Alien Skin ne vis-a-vis ne za Bobi Wine tuva kuzannya wano Bobi Wine ng'ali mu kubeera nga amusiima ne kaliko okubeka video nga Alien agamba nti temuvumanga Bobi Wine. Embeera yali nnungi nnyo naye ensinga wejjeetambula mutuka akaseera time awo mu maaso ne wabaawo okukyankala n'okubeera ku campusi zonna. So I believe nti Alien Skin wamala okufacinga that political blackmail eyaliwo nga egenderera okubeera nga emusuula ng'omuyimbi ebisinga tebyasigala kyekimu. Stand gye yalina n'affiliation gye yalina n'okwagala kwe yalina eri Bobi Wine ng'omuntu oba n'abawagizi etuka ekiseera nga badrawinze nawo a line naye kennyini nga ayagala okuproving eri abawagizi be ani Alien Skin atalina affiliation yonna. Alien Skin, yes. Oli wakugamba nga dependinga ku response ya Alien oluvannyuma lwa One Love was it satisfactory yali ematiza okugamba nti nno we batanjogerako mba neewuunya we banjogera kukitegeeza mba nkoze is it satisfactory eraga kuba tewali tewannabaawo kintu clash. Yes, tewaliwo clash between ye n'abawagizi Bobi Wine ne Bobi Wine yali akulashing na society naye jjukira nti emabegako era abadde ajja kola ebintu ebitali mu nature ya society nga weeyina okutambula because olaba ebyaliwo ebyali mwogerwako ani rule agirono nono baunsa radio presenter na biki already yali amaze okuestablishing personality ensi gye yagala abirenga yali yagala ensa accepting kiba kitegeeza nti n'oba omuwadde complimenting eyo gye baamuwa era tajja givuga mu gundi yemu era jabbaako kyateekako ekimugulumiza nga ye nti asiriwo lwakusaasira pase but dedication yange n'okubeera nga nkoze nnyo kibeere nga kijjayo karakita eyo omuntu ali anirule kitandikira awo kati fa bagoyinga into details wolaba essaawa zino statements zagenda za throwing tuliflectinga back omuntu gwe twalabirawo ng'ono nno tagenda kubeera mwangu nnyo agenda okubeera nti jukira industries ezimu wabeera kyebayita ba king makers nti olina okugondera omuntu ono abeere nga wekibiri mu politics nti ono agenda kuyiwako amafuta oba amasannyalaze ensi ebeere nga ekwaacceptinga ne mu music sometimes mwekiri ne kati ono tayagala kubeera nti after some time uyo agenda kwetayalinga mu December kaliya yebeere nga eriwo nga tugamba nti singa tekwali kusaasira n'amasannyalaze ge baamuwa teyali badde ye ayagala okuprovinga nti nno ye nga artist akikoze nga ye alina strategies ze nga ye era zezimu ku nsonga lwaki zino backlashes ezibaddewo abantu abamu baatuka ne bategeera gaayo ono yaani era ne bamwagalirayo ku lwa karakita ye n'asobola okubeera nga atambula mu miyaga egyo ejjajja naye nga mulimu embeera ya politics ono owa blackmail eri abawagizi abatakkiririza mu ndowooza ye nangeri gyasengekamu bintu bye. Omaliza mu second bill ekigambo second chance badde kiwulikika nnyo on record tekiriiwo mu general interpretation does it mean that mumuwe second chance? I believe omuntu
waliwo abamubuleminga nti waliwo kigambo kye batera okukozesa nti yayocha nti singa his excellency Bobi Wine abaako statement oba compliment gyakuwa notagitwala mu faith nnungi bwetyo abawagizi bagenda kugamba yalengeza era bagenda kuteekawo embeera yonna yonna okubeera nga bakukuba amagi okitegeera kati olutalo luli yonna olwaliwo tukkiriza oba tugaane lwalimu nnyo abawagizi abali ku extreme wing abasaidi ya people power abayagala okukuba omwana oyo era ne babelievinga nti n'okugwa agenda agwa era show ya champion good wemala okugwa bakomawo ne bagamba twamugamba nno era kirabika agudde oba okitegeera kati kino wekijjira mumuwe chance though mu interpretation bakitembeetanga mumuwe chance ey'okubiri nga balinganga abagamba nti yagudde naye mu supporting yemuke mundaba yantambi yes is it a request ya second chance anti kati request ye Ian Skin ngo mubusi agisaba yalaba akyastandinga noche ngamba mu bigambo bya Bobi Wine Bobi Wine alinganga asaba abawagizi bamuwe second chance. Yes, alinganga asaba abawagizi bamutolerating ola character ye gyali mu kutambulira because Bobi Wine yasoko kubeera nga agitambulira era Bobi Wine ngo omuntu akulaga nti twaliyo twakola ensobi nnyingi nnyo naye abantu batusaasira ne tubeera nga tutambula n'omwana ono yes wali in the context nti naye ali mukola nsobi ze zimu naffe ze twakola wabula mu mugumiikirize abeere nga atambula Alien Skin kyatakkiriza nga ye muntu ye alaba atambulira ku kosi ennyini gyalina okubeera nga atambulira.